bishaka kushenyi bayoleka Uganda yona okuni mukunda chenji mukunda embinduka manyoka gambale tukira kuba alaba kujangu Kyagulanyi ogwo embinduka eji nekundi womukambalo mu Buganda yonka wena atulu Buganda ibatu wa Bushenyi tumukwenda mbinduka tumukwenda nahanda birungi tumukwenda masomero marungi tumukwenda malwaliro galimu emibazi ejo niyo mbinduka etukulwanirira twenda kubasaba mulembereho tukwe mulembereho munonga ite kizibu ekisuli omutulwanisa obusuma abakwiba sente zanyu abasuma tuza kubalwanisamu paka tuza kubalemerawo obusuma obubbi ababasani omusolo abo boona tuza kubalemerawo babinge abatwendakwebasa pulezidenti witooku abokuba wetiyalinda kwanza kusikwika omusentao sentebe yatandikiraho abashuma abatule hagati itwengale NUP ayona ababinga bono ti iroko ekyalema mwami Museveni. Ladies and gentlemen, he is called Joel Ssenyonyi, the leader of the opposition in the Parliament of Uganda. We have one effect, and that is the network. But I thank you, whoever is watching. Kindly tell me, how is the image and how is the sound? Kindly talk to me in the comment section. Tubinga abashuma abo bona bali mu parliament bali mu government bali mu myanya mingi twenda bona tubabinge otire okutwala obushuma bwanyu iranga litu tenere webale munonga bagabalinde webale okugalo kwa Honorable Ssenyonyi ati twahika bwire onuza kwakira President Samuel, hope you've got everything clear. Ronnie the transport omugole wali Kansala Mulago 2 Mulago 1. Ono omusajja si yewe ngoma eyo obedda gye njagala eyo twaruga omwekyeshongoro mbasaba munyambe ekintu kimu nfune wano ku mobile money wa mitwalo 5 nfuneyo airtime nsobole okufuna data
kubanga amazima president ayinza kujja natabeera covered bulungi. Kindly help us so that we can get just 50,000 on Airtel. Ayina omutwalo, ayina 5, ayina 10, bambi teka ku MTN, tugenda kozesa MTN. Eno mu Western MTN yesinga okukola. Airtel yerabika yagaanidde ddala. Okulaba akazina ka president alo Thank you so much. He's the president of the Republic of Uganda. Amazina kibadde kitya? Amazina kibadde kitya? Kati kambazeyo mu wide. Mwade mwagala kuba screenshot. Bayo. Turekaniro. Anya mutonye bana. Yes, Fred, write the number. It is 0770 99 39 50. And my name is Frank Sentongo Walulia. Ndi musajja Muganda naye olunyankore nindumanya. Sekayumba Fred, that is our number, 0770 99 39 50. Is anyone willing to help us, guys? Help us with only 50,000. Yeah, we want to stream the president live. People power. naye Sekayumba Fred ogambye mbu MTN togina olina Airtel. Members of parliament, leaders of opposition,
ba mayors, umukuru secretary general, imwe mwene abantu abeja, imwe abantu bawushenyurire koro. Mukumire mukama naba buhoro 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 je nabagambe njalwogera mujye wano mu comment section mutonderewo ekigambo ky'olunyankore mbulire nekyo kitegeeza. We are twins. When I want to welcome my sister, President. Tuanze tuzinecharenga na ngwacharenga. Abanyenda kushaba President, Deputy President, okuruga Northern Uganda, abaramusyaho kake abo kuba nimanya kurugenda kura President. Muba mukwenda kati nga siraba bwe mukomentinga mweshiwe baba batatu mbere amarwaro gabure mbasi mweshiwe batatu kwene tochano kuzaba Fred, I'm sorry, Sekayuba. Sekayuba, Fred. My sister, President, Airtel is 0756 82 58 05. Dr. Lina Zedrika, Deputy President in charge. Northern Uganda, Mayor Zeno Baratisi. Kunyakura Mandenu Baratisi, Mete Yongori. Mami abawaddemu olw'engulu ne bagamba abange mengoni muzzukulu wa Kayiira omwana ow'embogo nga twesimye tusensebuse Fredi. Fredi bikole tuli wano tulinze gwe n'abalala mwenna bange. We are very determined as the people of Northern Uganda. We are very determined as the women of Uganda. The women of Ishaka. The women of Northwestern Uganda. The women of Uganda. We are solidly in this struggle. At 63 years old, I'm a grandmother. And here I am in combat. Because I want this struggle to succeed. Hey, you said over 50. Indeed. I am a grandmother and a judicial officer agent on sabbatical by choice. Because Uganda needs a new Uganda leadership. It is not only for the young people. Fred, they are my names, Frank Sentongo Waluya. It is a struggle that is timeless. Uncle Fred, the numbers are pinned on your screen. They are in my names, Frank Sentongo Waluya. Do not be afraid. We just buried my son 2 weeks ago because I could not be bribed. Because I cannot be intimidated. Because I have no fear. And that is what all of us need to do. Don't be bought by money. What is bought goes to the stomach. It is transactional. It goes to your stomach. And we all know what goes to the stomach. Where does it come out?
What goes to the stomach? Where does this come out? In the toilet. We are transformational. We are transformational. Yeah? We cannot be bought. We give it. And that is why Musevenian people are very afraid of us. And so let us exactly. So knowing that what goes to the stomach goes to the toilet. We want to bring that new Uganda. Where you have a voice. Women, young people, don't be bold. We are dying in the hospital giving birth. Uncle Fred obadde ombuuza enamba zezo bambire ya 04 sintuufu esembyayo 05 yentuufu bambi tokola ensobi. Enough is enough. And enough is enough. We are saying it in practice. Haki bagamba nizatwara omushogu kweta tiimu Uncle Fred bambi the real numbers are pinned on your screens in the names of Frank Sentongo Walulia. Be careful with the names. Tabatukoze ensobi ate fenna abali wano mbasaba tuyambe. His Excellency is coming to speak, so kindly let's do the needful as he comes. The president is being given some gifts as a sign of welcome to the land of West. Your Excellency, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Your Excellency is Robert Kyagulanyi Ssentamu, DJ Honorable Tuma Kandisi, kandi Honorable Wetwegeki, Tushenyi Ishaka, Ikwachira Munonga, na kueleza erichumu, tandika erichumu. Let me read you the number. It is 0756 82 58 05. 0756 82 58 05.
Thank you very much, Baba. People power! Our power! People power! Yeah, Freddy, that's the number. Oyo nno gw'olaba afumba ewuwe aviira ddala ku ttaka lino wano wennyini we tuli. Akyogedde. Mwebale nakumpa kazina karungi mwamperi zina ya musinguzi kandi nindikunda munonga abo banimanya eri zina nibali abashiija emanzi nabwekyo ninsima munonga tinkubasa kushwazire nitwiza kusinga nasi mwebale erizoba tinkwenda Red Sebo tonabikola ate tandise warninga anytime it is starting. Barbara has to do everything. Kapela! DJ Aruba. DJ Banuba Koba ngete bagamba chukula. Uncle Fred, I'm not seeing anything. Maybe you take a screenshot. Tulabe. Facebook live. Babi. Kutumide marimu. Banange muzikirize mimixing byonna. Kubanga kati ndi Muganda ate babi munyankole kati abana baffe bagankole. Kati muzikirize mimixing. Bagankole. N'okimanya. Sanyuse kubanga mulaze temutya. The last time we were here, atulemesa okwogera nammwe. Bye tugenda batugaana okusinkana abantu. Ab'okuba ne bakimanya ng'obutumwa bwetu nubaasa okuleeta empindayinuka. Ate enkyukakyuka eyo tebagyagala kubanga babakumidde mu bwavu basobole okubafunamu. Bannange mukimanyi nti Ankole teri different from other parts of Uganda. Ebikubashasha nibyo bishasha ebicweka byona bya Uganda. Ebikubashasha nibyo ebishasha Abasoga, ebishasha Abaganda, Abacholi n'abantu bona bo micweka bya Uganda. Ebimu ne tukyusa Uganda fenna. Let's share. Gamba abantu ejo ntambulira tibanange temulowooza nti Ankole bali bulungi nnyo. No, nabo balina ebizibu nabo amalwaliro gaabwe mabi. Amatagala yisi nze sezaala wange alunda nte amata twandibadde tuli baloodi saawa zino naye amata galayisi kubanga mutabani wa Museveni yagagula therefore galina kubeera mukono galayisi. Ettooke eddene erihango lyenkana bwe liti sente meka? So
ku Kyoto International mwe mumanyi ettooke wano mwesi baligula ssente mmeka? Naye njagala mumanye nti your problem is every Ugandan problem and the solution will help everybody. Bwe bitereera Mwankole, bitereera e Bugisu, ne bitereera e Busoga, ne bitereera e Buganda Mwancholi ne walala yonna yonna. This generation is Uncle Fred okoze otya anti tufunyewo ninga ebbirira esemba. Katemukkiriza kubaawulayawula. These are the same problems. Museveni asurvivinze ng'atwawulayawula. Ekifaananyi kiri kitya ne sawundi. Bwe tolina kukolagana nono kubanga muli different religion. I am very happy that we are above that. So olunaku lwaleero kyetwagala okubagamba abantu bange nti we can do this, we can change this. Obutumwa bwange ninyenda eminyete giri aha gibuure kandi gibongereyo. Mutwale mu ghetto, mutwale mu Kirombe, mutwale ku Border State. Nabamanye nti yemmwe solution. Amaanyi g'abantu ge maanyi g'eggwanga. It is only you who can change this. Matera Karuru kandi baki. Does not mean it temunda mukulonda. Nekitegeeza mulina okukola more than voting. Kenya mwabirabye biriyo. Mwabirabye biriyo. If Kenya can need it, Uganda can need it. Sibakiri tusobola kikola naye tusobola kikola nga tukwataganidde wamu. I like the idea that Ugandan young people are coming together and they are waking up by looking at the Kenyans. Don't look at any party, don't look at any tribe, don't look at any religion. Look at the future of Uganda. Itwe titukwenda okutegeka, nitwenda okwebembera. We want to lead you, we don't want to rule over you. We want a situation where leaders are servants and the people are the bosses. Twagala abakulembeze babeere nga babatya. Gabogama omukulembeze mukole luno oluguudo ng'alukola kubanga otalukola abantu tebajja kukulonda. Twagala tuleete obukulembeze obw'emirembe ate nga bulimu n'enkulaakulana. Enkulaakulana nga teri sideline. Tuli wano naye omuntu omu alina ssente z'abantu 2,000. Lwaki? Kubanga bazimba bubbi, ababbi mubamanyi. Comrade Katana badde tayagala boogerako naye nze mwana sibatya nja boogerako. Mulina wano omubbi bamuyita Mawanda. Bamututte mu poliisi naye I can tell you mutabani wa Museveni agenda kujja amugyewo akomewo wano agamemudde mu mulonde. Twali wano nga tubagamba mu kulonda Museveni n'aleeta Katechumba gwe baali bakamala okwata. Mubiwulira. Nagenda mu parliament no wanda kati parliament babbi bukabe baliyo. Anita Amongo sente zabbi ezisobola okutereza nkola yonna. Emitwalo 5 tukule data naye banaye ebintu bigenda kuzikira nga ate president akyayogera. Ndi musanyufu nti bino ebintu mubigoberera abantu mmwe. Mubi following and hold the leaders accountable. What do we want? We want a new Uganda. Uganda empya gye twagala, number 1, erina kubeera y'abakulembeze si abafuzi. Number 2, Uganda erina okuba ng'ekyusa obukulembeze mu mirembe. We don't want a kingdom. Uganda is not a kingdom. Uganda is not a... And the people should be deciding. Nemuze mukiraba mpola mpola. Museveni nga bwe yatandika bayali ayagala okugyawo ebisanja yatandika asinze enjagala okubikola mu 2005. Before you know nga baggyewo term limits. Bwe baali baggyawo age limit nali mu parliament bambuuza n'agamba that's idle talk. Tesagala kugyawo age limit. In fact yagamba nti omuntu bw'asukka emyaka 75 aba takyazikwata bulungi. Naye eventually n'abijjawo. Kati yagamba nti abiriringira mu democracy naye ayagala kutandika bukama mu Uganda. And that is impossible because even the poorest kid
in Bushenyi should grow up knowing that he or she can be a president of Uganda. No man will get to Ailokumanya Tiwasomenyo, Nakolanyo, Asolo Fuka minister, Asolo Fuka president. That is the country that we want. Nawecho Antume, Yenimba Gamba. He's the president. He's the president. Uganda jetwagala yirimu amalwaliro agayamba buli omu. Ne bw'obeera mugagga otya, I always tell people nti mu mawanga agakulembera obulungi ne bw'obeera ng'oli mwavu, obwavu bukoma mu nyumba yo. Kansala. No basakuwa omwolo nnunga konka obwolo bwabwe bukoma mu nju yaabwe. Waza heru noba muginga nk'omuginga yeena. About the country is being governed well. Amalwaliro malungi, enguudo nnungi, so ofuluma obwavu busigala mu nyumba yo n'otambulira ku nguudo ennungi. Ofuna problem n'ogenda mu ddwaliro n'ofuna service. Abaana bo ne basomera amasomero amalungi. That is a well governed country. Ne wano mu Uganda ne bw'obeera mugagga otya, obugagga bwo bukoma mu nyumba yo. Ofuluma obeera mwavu ng'oyo Julius Katumba. Ngoyo Julius Katongole bamukubye mwavu. Yafuna accident kubanga malwaliro mabi bamwe basakuse mingi ng'omuntu omulala yenayena. So nobody is safe. Alabika alowooza tusaaga. Bino ebintu bya kusaaga. Wakwaddeyo miliyoni 10, wakwaddeyo miliyoni 2, naye wadde sente zo ziyina. In a badly governed country you are equally in trouble. Emotoka yo ey'ebbeeyi ojja gibugira ku luguudo lubi emenyeke. Omwana wo ajja kulwala nga tewali nnyonyi. Awo emotoka yo ey'ebbeeyi Range Rover bw'enefuna accident bajja kuteeka ku reception yawo okwemu omusayi ofe. So this change that we're talking about, it is not for me alone. Bana nsaba busabi bange ayinamu omutwalo, ayinamu 5, ayinamu 2, ayinamu 5 kwa twagala emitwalo 5 tugule data kubanga ekyana zino agenda kuggwako ate nga president akyayogera. Nsaba busabi, the numbers are there and in my names. Just use mobile money. Ate tugule data mbeegayiridde. Thank you. So we must be in a country that treats us equally. Finally, bachali bange njagala obajukiza nti ebyo byonna tubyogerako. Twogera ku Uganda empya. Honorable Joel Ssenyonyi ayogedde ku ssente ze babba. We lose 10 trillion in corruption. Tufiirwa trillion 10 buli mwaka. Kati trillion njagala mugitegeere. Million emu mugimanyi. Naye billion erimu million 10. Kati trillion erimu billion 10. Kati yogera ku billion omutwalo gumu. Ezo sente bazibba. Naye nga Uganda eyina enguudo zonna n'akaguudo k'ewammwe n'akagenda wa. The whole road network eyina kilometers emitwalo 360. Bw'oba obaze ne bw'oba balidde ku ssente zino eziri exaggerated, ezo ssente ze babba zokka zisobola okukola enguudo zonna mu Uganda zonna mu myaka 3. So singa Museveni teyabba akalulu, singa nze president emyaka 3 tegiyiseewo, singa ekizibu ky'enguudo kyo twakimala. The president naye naye bwenzikira temunnenya data is the problem. Naye nga tokutte ku ssente endala zonna just ezezibbibwa mu corruption. Kati waliwo classified budget ezo mumanyi gye ziraga. Zo bazibba bubi zezemulaba zebaguliramu abantu. Museveni agulidde ono Kristi emmotoka. Uncle Fred kyewankoze. That is your money. How is the sound? Are you getting what the president is saying? That is your money.
Kyoto International. If you don't stand up, they are going to use your money to keep you poor and finally kill you. My number is there. My message to you, especially the young people of Ishaka, of Usenyi, of Ushenyi, of Ankole, of Western Uganda, and all of Uganda, is you must rise up. But we know that if we stand together, Yeah. That is the reason why we are get up radio. Na ye kubanga abantu bamusinga amaanyi ate ebyokulabisa byaffe zino kamera saawa zino ne mu Amerika batulaba ne London batulaba ne China batulaba ekitegeeza ensi ebukulidde. Commenting on it for Walabira President. Just comment. Nigeria, Uganda, Kasanda. So, njagala bagamba mikono gyange ekiseera bwe kinaaba kituuse bwe mulaba ng'Ekampala kikutte ng'Ejjinja kikutte ng'Embarara kikutte ng'Ekabale kikutte abaana ba Busenyi njagala mu promising eti n'ono kigenda kukwata nalo. Ekyo tunakikola tebagenda kuddamu kubeerawo wano mutegeki wagenda kubeerawo mwebembezi. Tebagenda kuddamu bafugisa mundu wabula bagenda kubafugira bakulembera na bigambo byammwe na birowoozo byammwe. Everybody will be equal. Everybody will be respected. Everybody will be dignified. Tebagenda kuddamu kukuba migo kubanga oyambadde t-shirt ya red. Tebagenda kuddamu kusiba mukobera kubanga waganye okuwagira ani. That is a dream that we want for Uganda, and it must happen. It can only happen when we stand. Thank you so much, Fred. 5,000 zituuse. 15,000 zituuse. Tubeere mu parliament. Netulaba omuntu n'abeewantu n'abba ne ugamba abeeyo babbi. Era katanasi kati yatugamba nti abeenusi babbi. Twandibadde tugamba ye batusindikira representative because you choose the best out of yourselves. Najja n'akola ebyambyo ne byonna byonna then nalowooza abantu timwena buli bwe muto. Njagala okubasaba temuddamu kuwagira babbi. Ne bwaleeta sente ezo sente zammwe, that is your money. But that is the money ezo ze sente zandibadde ziteeka eddagala mu ddwaliro. Ezo sente zandibadde zitereza enguudo. Njagala okumaliriza nga mbebaza bannange. Mwebale nnyo okuwagira empinda yentuka. Mwebale temulekeraawo tugenda kutwala message eno yonna okwetoola Uganda, but ultimately you are the solution. When you live here, I want you to go feeling like Uganda belongs to you. I want to bagambe Uganda ni yetu. Uganda era kyekimu sikyekyo. Uganda yamwe, you are the new generation, especially you the people. Thank you very much for loving us. Thank you very much for Kapera. Tuganye balwana muziko omwana bwe yafananga tangazaalibwa kati naye yazala nata. I say we are fighting for He is the President of the Republic of Uganda. Kati tugenda kutambula naye mbasabye mutufunire data wa mitwalo 5 kyonna kyosobola bambi namba ziri awo ku screen yo. Robert Kyagulanyi Sentamu. Robert Kyagulanyi Sentamu.
Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. Mwebale nnyo mwenna ababaddeko okuviira gye twatandikidde. It's moving time. Naye nga tusigala tubaweereza. Bw'osheyalinga oba okoze ky'amaanyi. Omukulu abagambye nti abantu b'esayidi eno baakoowa dda ebibamalako emirembe. Nabo embeera ebanyigiriza ng'era ab'ebitundu ebirala bonna, era n'abagamba nti okweggyako bino byonna nga balonze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyongera okutumira mwenna abatubeereddewo, mwebale nnyo. Muganda wange Fred Sekuba, omwana ow'Embogo, thank you so much. Vai, Hello, get off. Hello, vai bambi. Waliwo ekinneewuunyisa, poliisi n'abakuumaddembe bonna effujjo balitukolako nga tuli mu bitundu ebirala, naye wano mu Western tabatukubako wadde tiyagaasi. Ekintu ekyo simanyi oba mwali mukyebuuzizza. Avuddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asoose n'abasuubiza nti erinnya lye mwankwasa mwe aba Western tasobola kuliswaza. Abali ku Kyoto International eno yebadde ani ateeba we tubadde. Mbadde nzijukidde nti sina kubabuulira byonna. Ani ateeba we tubadde? Okuwerekera omukulembeze wakati mu maanyi ba foot soldiers. Bamemba mugamba mutya abali ku Kyoto International, kale kati commentinga n'ekifo wosinzidde okulaba ekifaananyi kyolaba ate nsobola okukutumirako. Nebaza bannamikago mwenna ababaddewo nnyo okulaba nga munaye tutambuza ensonga zino. Mwe abatugulira kadata, thank you so much. Mwe abatugulira kokulya, thank you so much. Mwe abatugamba nti Frank ogenda kusulawo olwaleero kankuweerezeeyo ekyebiri oyongerezeko sasule room, munange mwebale. Twewaayo okubaweereza mu buli ngeri yonna. Omukulembeze ava Ishaka era yono gwolaba, era emisira gino gy'owulira gye gimusiibula oluvannyuma lw'okuwulira ebirowoozo. Bannange omwana amunyigidde ku liiso,
abaana abakuuma ddembe nabo bali ku sayidi yaffe. Agamba ati omwana w'Embarara agambye ali live from Mbarara. Thank you so much. Naye temushayarinze simanyi lwaki. Mike okuva Entebbe, how are you doing? Abantu b'Entebbe mugamba mutya? Mbasabye ekintu kimu kyokka. Mumanyi si mbeera yange okukaaba ennyo naye munange leero nange byampiseemu. Abaana b'Ekata mugamba mutya? Turo mu Runyankole. Omukulembeze akobye oti wati? Abange nabagambye tugenda kuva eno ng'Olunyankole tuluyize. Mama Kayesigwa ogambye hometown is Ishaka Kizinda. How are you doing? Mushayaringe. Look at the love. Look at presidential love. This is Ishaka town. Bagambye embeera bweti bweri. Credits to our foot soldiers, the security team. Nengera wano Uganda waffe Tawa, Uganda waffe Jamshid, Uganda waffe bonna nga bwe mubamanyi. Uganda waffe ab'enjawulo webali ku gaali kwebali okulaba nga bawerekera omukulembeze bamuwa obukuumi. Gwali eyo osobola okukozesa ennamba ezo eziri ku screen yo okusasulirako leero we tugenda okusula munnange ku Kyoto International. You're in Kampala but your hometown is Ishaka. Kale tuli waka muganda waffe. Tuli waka muganda waffe. Abe Kampala bagambe omukulu ali waka. Omukulu ali ku buko. Abeebazizza okumuwa omukyalo omulungi. Abeebazizza okumuwa omukyalo omulungi. N'abeebaza okubeera n'empisa. Era n'abeebaza okubeera nga basigadde ku mazima. How are you, Harry? Where are you? Where are you watching from? Tell us the name of the place you're watching us from. Abasiibudde. Abasiibudde. Bw'atyo President n'abasiibula. Bategeezezza nti ttiimu yonna weeri ey'amawulire. Mapuka bwejjumbira. Walinyero mukutu weguli. Ab'ebusiro nyongera okubategeeza. Kaabe bagambire. Ab'ebusiro Esebo. Nze musajja wammwe. Mapuka bwejumbira. Esebo. Charles Mpanga. Mbeera ku kamera ya President ku Kido. Okitegeera? Bano bannasoma bikozi. Abo tubagobye. TK Media
media. Shalom television. Esebo. Facebook. Media yangoba. Ya TV nengoba. Ekata nengoba. Na lujiro ne bangoba. Esebo. Na nga kagenda ku YouTube. Ku YouTube uzenfugayo. Esebo. Enda bagoba yo. Bagambe. Dr. Enzyme naye bwatyo bwabagambye Ghetto TV weri nnyo nabagamba nti ffe mu struggle we are friends we cooperate Musa mulimira ku kamera wali nnyo okulaba nga batuusako ebifaananyi by'omukulembeze wali wonna naawe ayagala okukuba eby'omukolo muyite ajja kuba abikolera Lujjuliro TV yasomye ekyambadde wali okulaba nga batuusako ebifaananyi ebuuyi eyo muganda waffe Motive Kasagga naye wali nnyo ku kamera okubatuusako mu vidiyo buli obusubalaza okitegeera. Thank you so much kumwe mwenna abalina kye mugenda tukolerawo mpulira wano waliwo akameseji. Thank you so much. Eriyo muganda waffe atugambye muganda wange Franka ekyebiri kikyo funa ku mazzi onyweko. Thank you so much bambi. Ishaka. Ishaka. Mumanja. Bana mwe. Mumanja. Abe Ishaka mumanja. Twavudde eno. Twavudde eri. Sirina comment yonna. Siko yaganya okuleta comment. Kidwaki. Network yanso Nebo. Mwe abali munatusonyiwa